agambye Kibedi tried to warn us naye ati Kibedi yeka sya tayira mukwano gwange senga sidi yangambanga Richie no wegendereze oyo omukazi yuza nga siwulira ne Kibedi ne yangamba ko nga siwulira aguliridde Junior ali mu kunkalakata kati olutalo munange walwambuza are you rich or poor city poor ate city rich abantu abali rich obamanyi gwali wampuliddeko nga mambo baby fella ali am rich oza sikimanyi kye kitegeeza ne city poor just an is a guy ayibirira mu zokulya tezibula ayibirira mu kune ku sente zigula iPhone ayibirira mu kune ku sente zigula engato ezi traveling tezibula zibaawo ekikumba kibeerawo in time mukitegeera nikati abantu batuuka oluusi life ne balemerera ate abaavu omwavu yebu kasitookola ekintu gwe kikusanyusa yayagala kukakateka ekintu nga naye ate takirina omuntu akusibako ekintu nga naye takirina nga talina naye ennyumba bw'agenda ekyaddondo naye asula munange apartment nga naye talina naye omuntu n'atandika okusibako ebintu bo ne beeyogeza bo balooza mbu abantu basiru Abannayuganda si basiru baba balaba kyovula abantu balavers abanjagala kulo bagamba baby Ferrari waba tulaze engato ze natulaga n'essimu ze so what bw'oba oyagala munanga abantu abanakubulira engeri gye mugenda okulundamu embizi simanyi wali abalala bakola video sinzi nzekka akola video wali abakola video ez'okubuulirira nti munange savinga tobaako nakyolya munange buli kasente konna kookwata kola ki kateeke ku akawunti then osobola okuzimba okole ki obeere nga weetegeka ezo nabo gye bali abakola video ezo naye abantu abazze nga bangoberera emyaka 3 gye mmaze ku internet emyaka egi 3 bakimanyi nti baby thread tojja kusanga yezo mbozi okujjamu nga tukyazizza omuntu nga zaanyumya nitujja kujja wano nga tusayimunze ntandika okubuulirira ntya batubuulirira dda buli omu kati saawa zino they have to live their own lives okitegedde ate ebintu bya sympathy bwe tunaleeta ebintu bya sympathy nno omanyi mwamanyirira sympathy bagekende ne mujja ne mutandika okutukabirira wano abantu baakowadde ebintu byammwe bya sympathy baakibuuka nti ebintu bya sympathy mukwe mutambulira ate ekirala temuli bagaga temulina ssente singa oba olina ssente osobola ogamba nti munange bbaawo akole ki singa bbaawo yakuggyirayo apartment ate kati lwaki oba osaba abantu abalala kiba kitegeeza ne bbaawo talina ssente temwagala kukkiriza reality ebyo ntera ogamba kiri kisista kyange ekye London kkiriza nti munange bawange talina ssente okkirize ensi bwetyo kubanga ugamba nimunange ate kati lwaki oba osaba gundi lwaki oba osaba credit card gundi babita bata credit enough credit lwaki oba tolina enough credit lwaki togamba bbaawo ama mukyala Kalanzi nkutumiddeko ogamba oti kati ye house boy ye Facebook ya muzira abeerawo neyekalakasa talina maani era balina house boy abantu okuwuliriza balina okukwasa nagezaako wano okupromotinga naye abantu bakuzira tebakufiiringa house boy abantu baagana okufiiringa kikulume nengezaako okutunda mu bantu ate no baba omuntu naaba akumanyidde omuntu okutandika nti munange anti kati engeri gwe talina bantu nze kankuwe peegi yange gweoyogerera eno kiba kitegeeza gwe bonaogereri teri agenda kukuwulira
uli agambe poor white American people nusanga omuzungu nga talina wadde atanaye nina bannakiganda bangi bemmanyi nga balina abazungu nga talinaamu wadde basula mu 2 bedroom apartment bembyogerako ensi n'enyiga nekola ki enyiga ninga ekituufu kyekyo abazungu bangi nnyo abali mu Amerika nga talinaamu wadde nga tasobola kugirayo omukazi we apartment nga tasobola atoloza oli yaligenze Donizera wa Juliet zawedde amusabe sente za gundi amusabe gundi credit ye bono jono nera Juliet wali mutuufu oli mukazi mugezi nnyo teri mugagga musiru ng'ogenda omuwa credit mu apartment bwe mulemerera n'agisulamu bagenda omwevictinga nga talina sente baby fere kansolo wano munvume sula mu kayumba katono kalinga kakamye nga kani nkasobola nze nina credit ekajjayo sina nze gagenda kugira kutandika kweteeka wesitanatuuka mukyatambulira nnyo mu economy essaawa 18 ekitono ennyo nga wena weesigamye bwoti nga weesigamye wama wini kale nkutumiddeko ogamba oti ndabira kamakale nga wena weesigamye bwoti nze embeera nagikowa baby Ferrari kanfe nga siina wadde 10 naye nga ali mu bulamu bulungi siina nze gagenda kutandika kubonera ku nsi kanfe wadde nga siina 10 naye nga sibonyewe nsiza kudda mu nnaku ngimanyi nali nkibaddemu at least enyonyi eri kurashinga naye nga ndi mu business class bagambe nti Richie yafudde talina kaalina okujjako essimu ze naye nga sifudde bubi naye yokutugamba kati ttaka olirinza ki lwaki tolizimbamu anti ttaka mwalinzije eno video nabanyonnyola luli bwe twagikola era twalina Donizera oyo nanga gikoline ka video akalala nkalina wano kubanga kakeke nasooka okukwata ne mugana naye kankula akange tutumye ku bantu just for fun wakitegeera ettaka gwenga tolizimbamu gwalina ssente terinimu wadde omusingi yeeririe yemwe muloza namwe eririe ajjeyo ekyapa kyalyo munamwagala tubigetinge agire tujja kugetinga agire nze nkugambye artist nja kulinnya business class nfiire omwo enyonyi ekurashinga naye nga bagambe munange yabadde atuddewa nti ndiwe omugenzi yabadde mu business eruma abantu eyo bano ba engineer Lwasa yebo agenda engineer Lwasa ali ampise ewuwe ngende mukyalire ngera abantu abalala be balina okukola nga Spice Dana bwe yampita nemwe mulina kudda wano kwewanika buli mwagala mukyuse kumbe nammwe temuli ba kitalo wakati mwina wadde nammwe ekijiko ky'omusenyu wadde semi temumanyi na bbeeyi ya sementi kwati teri wadde alina musingi sirabawo njawulo nange baby Ferrari wadde omusingi I will make it ugly if they want mwe mwenyumirwe kubanga buli omu kyayagala I will make it ugly abakaba bakabe abakubwa pressure bakubwe nze kasita baby Ferrari nakizudde bwe nyina okutambula nyewe n'abanzizeeyo ekyaddo ndowooza waliwo nandaba nako